Wasinga twala twali tukiriza oba president kyeki kyaganye kati mu Uganda wano kyekigana omukazi okubeera president. When we love somebody tetukoma kwagala muntu wabula twesane wansi we. Eddembe sinta mu yabuugi nti buli muntu ajja aseneko eri lyagende. It isn't born. Era kyova olabanga Museveni abyawula so that buli omu teryafuna. Ino dembe ly'abavubuka abo bali awo. Ino dembe ly'abakadde. Anti Katonda yabatonda talina experience mu kutonda bantu. Twali draft. Kati riyo human being omukyala. Yatula abantu buli kaseera Katonda agenda yeeyongera ku level y'okutondera abantu. Ku level endala. Nti omusajja ttaka. Omukazi gumba. Naye ate abaana ba leero omukazi abazaala. So Mukama yatonda omukazi ng'amaze okwekakasiza ddala mu mulimu ogwo ogw'okutonda abantu. With experience. Ng'alabidde ku musajja. Kyova olaba tubasinga mu obulungi. Kyova olaba abakazi basinga abasajja amagezi. Nzikiriza. Omuntu asobola okuteekaawo empologoma n'agifuga n'agikwata n'emmannyo. Naye mugambe nti weefuge. Ako kabasa. Mwenta atanti ofuga nnyo. Kakati oweereddwa obuyinza weefuge. Olabe byaneekola. Ebya Nambooze okufuna amabeere, simanyi okuzaala abaana, okufumbirwa Bakireke, nabyo n'oyagala obibalire Museveni nti yabinkolera. On which ground? Kyogamba nti bw'atali baddewo saalisunye mabeere. It is naturally. Should be new. Nebyo ebintu byomuli abalinga boogera wano nti Uganda kati mulimu radio nnyingi ne Somalia. To appreciating nti kati ate ku kino ono yasinga. Oba mulenzi oba muwala ku kino ekyo yasinga. Kubanze saagala kukayanira ddembe ly'abakyala. Tulifune ate tutandike okuyimba endubaale y'eddembe ly'abasajja. Nze abasajja abajja wano kati ne baŋŋamba nti omukazi yankubye baweese. Okay, a very good afternoon all our viewers all over the globe. Leero lunaku lwa ssanyu ery'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mbatumiddeko mwena mikono gyaffe abali mu Bulaaya, mu diaspora. I may not mention, but globally. Good afternoon. Mwasibye mutya, mwasuze mutya kuba tuli mu nsi continent ez'enjawulo mwena abali on this live show. Today it's International Women's Day. Mujja kubuza lwaki olunaku luno engeri gye lulimu gwe batulaba lwanjawulo nnyo okusingako ennaku zonna. Tulina ow'ekitiibwa Honorable Betty Nambooze. Eri gye sijja naddogera nteeka butesa B. So, maama, twebaza Omukama obulamu bwakuwadde. Amiina. Ate tumwebaza okuba nti nokyali mulamu ku byonna by'oyiseemu okuva luli paka olunaku olwaleero. Ffe baani abatudde wano maaso g'olunaku olwaleero. Ekitiibwa n'ettendo tukijjuza Omukama kuba nti si buli muntu alina chance atulako abamu naawe. Muli ku mukutu the flashlight channel Uganda, the Point Media okubaweereza. Women International lunaku lw'abakyala mu nsi yonna, naye nga twetaaga okwebuuza olunaku luno ffe abasajja twaliizeemu ki oba abakyala kiki kye basuubira mufe abasajja okuba olunaku olw'abakyala mu nsi. Buuza kuba tulaba. Basabo ne banyabo mbalamusizaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Leero njagala namuse ku bamaama b'eggwanga lino era abawala b'eggwanga lino era bajjajja b'eggwanga lino, baganda bange n'abaana baffe Mukama be yaleeta ffe mu nsi n'atugabana naffe omulimu omunene ogw'okutonda abantu. Ambalamusizaako, mwebale gye mukola. Kikulu nti ennaku nga zino ate buli we lutuuka nalwo mubanga luba lusooka mwaka
kituufu nnyo kubanga waliwo another year egenda otandika etandise leero. Yes, kale bayozaayoza okuba ntutuusize wano nga Mukama akyatukuumye. Mumanyi twanakuwala nnyo era ne tutya olw'obulwadde bwa COVID, naye kati tuli basanyufu nti obulwadde buno bugenze bukenderera ddala. Si kukendeera kwokka naye ne mu nnuma gye lulumamu abantu kati eraga bulazi nti abantu b'abantu abaana b'abantu COVID bamulinnye ku nfeete. So tuli basanyufu nnyo. Naye newankubadde nga mu ngeri ey'enjawulo namusizza abakyala, naye ate abakyala b'e Mukono municipality abo nga bwe mwogera ennaku zino nti ekyo akisusa nti nkisusa n'okukisusa, bo bannange bampa obuvunaanyizibwa okubakulembera, namukyo njagala kubalamusaako nnyo nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Tuba kubanga tukyali mu biseera biri eby'edda oba nga tutambula mu biseera ebyaleero naye nga tulina emirembe ddala mu ggwanga. Olwaleero singa ffenna tetuli wano, olwaleero singa ffenna tuli ku mikolo gy'abakyala wonna we twalirabye nti wano wasinze okunyanguyira oba nti wano we nayagadde okubeera n'abakyala ba wano ku lunaku luno. Era luno olunaku we don't celebrate women, we commemorate. Olunaku luno lwakujjukira nti Katonda yakola abantu ba mirundi ebiri mu nsi, abamu nga basajja abalala nga bakyala. Naye olw'ebyafaayo ebingi ennyo ennyo ebibadde mu nsi eno, ebintu byagenda biseeseetuka okuva ku mukyala oli gwe Mukama gwe yatonda mu lusuku Edeni Eva, ne gugenda nga wajjawo obulyazaamaanyi ku bakyala. Obulyazaamaanyi obwo ne bukwatagana ne cultures nnyingi mu nsi. Kati ekitiibwa ky'omukyala ng'omuntu namba 2 ne kigenda nga kiseebengerera kabe kasinge ne kyerabirwa, abantu ne batuuka okulaba abakyala nga babafaananira embuzi zaabwe, ente zaabwe oba emmotoka zaabwe. Ntwegamba kiseera ne batandika okulowooza nti omukyala kye kimu ku by'obugagga by'omwami. Kakati abakyala bwetunulira America erina demokrasi kati wa myaka 320. Naye nabo abakyala batandise wano juzi okuba akalulu mu 1920 awo, n'abakyala okutandika okuba akalulu. Kyatwala abakazi ab'amaanyi abakulembera olutalo lw'omwenkanonkano. Tikigamba abakyala temukkirizibwa kuba kalulu kubanga mwedibonkola nnyo. Bwe mutunuulira abeesimbyewo mulondamu omusajja asinze okubalabikira obulungi gwe muwa akalulu. Nti n'abakyala nti muli bakyejo bulala nti omukyala bw'abeera n'omwana omuto bebi n'oyitawo gwe kandidati Nambooze, omwana n'agamba bayi Nambooze, ng'omukazi ono agamba nteekwa olonda Nambooze kandidati w'omwana wange. Yes. Kakati ne yatugamba nti temugenda koma mu buteesimbawo bwokka, naye ate n'okulonda temujja kulonda. Waliwo omukyalo mbaali bamuyita Emirina Pahans, erinnya lyo lintawaani ne liri bwe lityo. Ye ne bawala be baateekawo olutalo olw'okulwanirira eddembe ly'abakyala okulonda, era teri yabenkana kubanga abantu abalala bangi baali balirwanirira. Naye ono Emirina ye yalabanga bulabi nti ago maka ga musajja kiwani Ahebo nga bakyama ne bawala be nga bakwata amayinja nga bakuba ennyumba ye
endabirwamu nga baziyiwa ku ttaka nga bagamba muddangamu okwepankira ku bakyala. Bagendanga bwe batyo osobola obbigamba nti activism yaabwe yali ya ffujjo. Era baasiba emiriina olw'emirundi emeka. Y'omu ku bali ne mu Book of Record eyo ya Guinness Book of Records ng'omu ku bakazi abasinze okusibwa emirundi mingi. Yasobolanga okugamba nti ndowooza ewagundi kati balya mmere. Najja ne bayingira mu nnyumba yo ne bakasuka emmere ne bagisamba ne basaayasa obusowaani ne bakubamu empi ne badduka. Era naawe era kale genda ogambe nti abakazi si b'amaanyi. So eyo women movement negera ng'etandika nefuuka y'amaanyi. Ennaku zino nga twesimbawo ffe Banambooze. Era n'abantu abalala bangi abakyala nga mukuba akalulu. Mumanye nti waliwo bakyala bannammwe abakirwanira. Teriyo ddembe muntu lye bamuleetera ku ssowaani nimwatukwata ku ddembe lyo liirino. Eddembe lyonna gye balifunye wabaddeyo abantu ab'omutima omulungi ne beesaddaaka ne babeera bamata. Struggle yava dda. Yes. So abakyala tebaawanga musolo. Ng'ate mu nsi ezo democracy ezaasooka nga Greece eyatandikira ddala ebyobufuzi ebyokulonda ng'omuntu ne bw'aba musajja nga tawa musolo ng'era talonda. Nti wadde oli musajja ne munaitowa musolo kakati ozze kuba kalulu ku kuki. Waliwo ennaku ezo olumu bakansala some years ago baali bayombagana ne town clerk wano. Twagala tumanye otutuuze tuteese ku bya property tax. N'agamba naye atalina property tayingira. Bw'obanga oli mupangisa wali toyingira mu lukiiko luno. Kubanga luno olukiiko naawe wulira twogera ku property tax. Tolina property. Kakati abakyala ne babeera ne mu Greece eyava okuzaalibwa kwa demokrasi ono gwe twogerako mu nsi. Nawo abakyala tebalonda, tebabakiriza kulonda kuba abakyala baali tebawa musolo. Abakyala baali tebawa musolo kubanga nti era abakyala baali tebasuubula. Abakyala baali tebasuubula kubanga obuwangwa bwali tebubakkiriza. Kakati nga like that tebawa musolo, tebafuna mirimu, bipakase okujjako nga waliwo nagagga ayagala abazaana awako muweereza eby'omu nnyumba nti fumba, yoza engoye, simuula olubalaza oba yera olujja n'ebiringanga ebyo. So mpola ensi bwegenze yeeyongera okutegeera ne kizuuka nti tewaliwo bintu basajja bye bakola abakazi bye batasobola kukola. Bayitawo abantu abaasooka tobanenya baali tebamanyi nti tusobola. Up to now olaba era abakazi tebannakkiriza nti tusobola. Gwe bw'oba okiwakanya genda obuuze mukyalo Obote Miriya Kalula Obote, genda obuuze Betty Namisango Kamya, oba genda obuuze omukyalo neyeesimbyewo Juziani mu Kampala abadde avuganya ku bwa president. Olaba mwamwerabira nadda nange namwerabira Nanse Kalembe. Yes, genda omubuuze Nanse nti abakyala wamma bakkiriza nti bakazi banaabwe basobola. Ekyaga nti bakkiriza oba singa ddala twali tukkiriza obwa president kyekikyaganye kati mu Uganda wano kyekigaana omukazi okubeera president. Tekiriwo. Ffe tulina obululu wonna. Tanzania mwekiri already. Tanzania ate mukazi yafuuse president naawe. Omukyala yabadde vice president era entebe agirimu lwekyo waliwo omusajja nti yamulonda. Yamalayo kisanja kya mugenzi. Katulinde ekisanja kya Magufuli nga kiweddeko tulabe oba omukyala oyo agenda asaba etiketi mu kyama kya Mapinduzi emusimbewo tukyuse ebyafaayo. Emukirizise.
ebyafaayo bikyuke naye basobola n'omwekwasa nti tali wa ku mainland. Abatanzania batya nnyo abakulembeze abava eri ku kizinga era olabanga obukulembeze babuga beeneeneno ku mainland. So byonna byonna tusigadde kubiraba olw'omukyalo oyo. So far so good. Okuva we yayingira mu kifo ekyo wakati mu buzibu obunene obw'okufiirwa, I think akoze bulungi. Ekimu ku bye yakyusa y'engeri Magufuli gye yali alabamu COVID. Ekyo ne wajjawo enkyukakyuka weewaawo mpola kubanga era amanyi nti manyi kiri Tanzania teriyo munnabyabufuzi w'amaanyi. Tanzania ekyamaanyi political party kiringera nawe olabe South Africa ekyamaanyi ye political party Chama cha Mapinduzi. Kakati kyagala kirabike Chama cha Mapinduzi enewo omukyalo ono enemwa flaga era bw'anaamala ogikwata bw'aneetoloola Tanzania abatanzania banaamuwa akalulu bonna. That we wait to see. Absolutely. Kizibu nnyo olwaleero ogamba nti bagendamu oba tebaamuwe kubanga bagamba mu byobufuzi nti teri muntu muwanvu kimala kulengera birijja. Teri muntu muwanvu kimala mu byobufuzi teriyo muntu muwanvu kimala kibaddeko mu Uganda okulengera najja n'agamba nti kino kyekigenda okubaawo teri muntu akola ki kubanga munanino Katonda gy'ali tufe abantu tuteekateeka naye ate n'okusalawo kwa Mukama ne kubeera kw'amaanyi. Tunuulira Kyanjo n'ebbanga lyamaze nga mulwadde ate otunuulira abasajja bafudde awo ejjuuzi obuuze nti Nyakirima yalowoozaako nti Kyanjo ali muziika n'abalala awo. So sisi kyova olaba nti yes tukola ne Katonda naye waali ekigambo ky'okuwandiikibwa kwa Bayibuli nakyo kyaza nnyo tekyazza kyasibira nnyo abakyala mu kifo ekyokunyoomebwa. ekyawandiikibwa ati nga babala abantu abazze ku mukolo nga babala n'obwana obuto obulenzi naye ne batabala bakazi bakulu bali ku mukolo ogwo era ne bawandiika bulungi nnyo mbwokwolwo Yesu yagabula abantu 4,000 nga tobaze bakazi n'abaana. babula basajja bokka ne Bibuli alisosola. Yesu yatambula n'abakazi ddala waliwo abakyala ddala abaamubeerako ba Mariya 2 Mariya Magdalene. Waliwo abo abaali bannyina ba Lazaalo ono gwe yazuukiza. Waliwo omukyalo mulala baali bamuyita Veronica oyo ye yamusiimuula ye yajjayo n'ekitambaala n'amusiimuula maaso nga bamuli bubi bali bamukuba omusaayi gutiriika. Ono Veronica n'ajjayo ekirembe kye kyali kikolwa wanu kyakwewaayo oli bamukuba mutta bamusalidde gwakufa naye nga guuli awo. Ekyokubiri nti nga si kyangu nnyo omukazi okusiimuza omusajja atali bbaabwe ekiremba kyekyo kiba kya nkizo. Era bagamba nti Yezu okumusiima bwe yamusiimula bw'ati mu feesi ekitambala kya Veronica ne kijjako ekifaananyi kya Yesu. Yesu atembedde simanyi otusomesezza akajjukidde omugigi ekitambala kya Veronica ne kijjako ekifaananyi kya Yesu. Bwe ngenda e Vatican buli bantu ab'enkizo mu Bukatuliki abalina bye bakola Yesu Kristu bakomyawo ebifaananyi byabwe era ne babalekera ne babadedicatingira ne kubanga Vatican oba erimu kereziyazi mmeka neyeemu eyo enene eyo ate erimu munda era kereziya ez'enjawulo matabi wanu wali kati ntaala nnyo obudde simanyi lwaki I was attracted to Veronica. Naye Yesu ng'alina abakyala abo abakyala aba enwawuli
kubanga baba sajja Yesu olwamukwata balinatandika omubemboka we bayita mpola waliwo nakali kasimeni Petero mukazi eggulu olabika gwe omukuba badde bayita ne Yesu nti bannange nagale sisimumanyi ka Simon Peter nga gwagenda omanyi nti ye musika wa Yesu Simon Peter atati Yesu yali ayagala Simon Peter gwe nina ufaanana ne up to now bagamba nti Yesu yali n'abagoberezi 12 ate bana abakyala lwaki baba abakyala nabo baali bagoberezi ba Yesu nzikiziganya nawe ni Biblia esosole ate bakola ebintu binene nnyo ebyamaanyi waliwo omwoli yalaba Yesu atudde awo n'agenda ajjayo amafuta gago omuwendo n'atandika omumasajinga ebigere Yuda n'alyoka anyiiga n'agamba baba bwayonoona amafuta ag'omuwendo singa tugatunze esente ne tuziguliramu abanaku ebyokulya laba agasiiga busiizi Yesu n'ategeera Yuda kye yali agamba abo abaavu balinamu ebbanga lyonna naye kati yono omwana w'omuntu agenda kuweebwayo agenda era onaakoze buki bulungi nnyo naye bagamba nti Yesu yayogera bw'atyo nga kimanyi Yuda yali talumwa banaku naye omanyi Yuda ye yali omuwanika wa Yesu mu gurupu yaabwe ye yali omuwanika ate namulyamu n'oluku kati ng'ayagala sente ziri bazitunde mu mafuta bazimukwasiye ng'omuwanika yalina osalawo expenditure naye kati alaba ono omukyala ze ekifo ky'okuwaayo amafuta gabeerawo bano basalewo oba bagatunda oba bagakola kyate agasiize Yesu bigere but then with all that love waliwo oyo omukyala ye mukyala omulwadde w'ekikulukuto eyasooka okumanyibwa mu nsi yajja bw'ati awali Yesu ng'alina olumbe lumuluma naye kati mu mbeera eyaliwo nga tasobola kugamba Yesu nti munange enzuuno nga kali Kazakaliya we kaakola kalinnya n'omuti nga kampi ne katandika Yesu mwana ndi wano eno onsaasire naga jangu olwaleero ekiro ngenda kulya ewuwo ekyeggulo ensi yonna neesula nga yeewunyangama naye akasajja akabadde akawooza akabibbi kati ate omusajja kagenza otulana but there is this lady eyajja n'agamba nta Yesu onaawonya era nzikiriza naye nze mutuuseeko ntya nga bwe ndi omukazi n'asoba n'akwata nakulugoye lwe ow'ekikulukuto oyo nga talina na gati zijja kubira ali zimugambe nti Yesu nange ndi mulwadde empunya yasoba mpola n'akwata bukwasi kuki kigere kulugoye lwe ate sebera Yesu n'agamba nti waliwo njigyemu amaanyi waliwo njigyemu amaanyi wano abo abakyala basigala batambula ne Yesu bonna abo abaafunanga ebyo bito naye teri yababala era tugamba kimu Yesu yalina abagoberezi bameka 12 kyovulaba Obukatuliki ate ekyo kye tubasinzaako mu abalala abakristaayo tetwagala kukkiriza nti ino Yesu yali mukuuzi yakuula abakazi abatambula nayo nti Katonda mulyaza amaanyi nnyo okutuuka awo nti asobola okukwata omuwala atamanyi musajja eyali asobola n'okukuba amayinja ne bamutta kubanga ng'ofunira otya olubuto kukika kulujja naye abakyala abo lolo yaabwe neetalagibwa mu bujjuvu nga bwe yali baali bakkiriza abakazi abo okumanya baali bakkiriza kankulageyo bino Mariya okufuna okwolesebwa naga nti gwe ojja kuzaala omwana binaba bwe biti ne bwe biti naga nze ndi muzaana wa Mukama kibeere ku nze nga bw'agambye those words Jesus baita submission because we women we are submissive when we love somebody tetukoma kwagala muntu wabula twesane wansi we
Yati ye Maria yagamba nze bwe ndi muzaana wa Mukama kibeere ku nze nga bw'ogambye. Embe yali taddewo awo nti kiki lwaki era balonzeeyo nze kati ate nze mbadde ngenda kufumbirwa. Yaliyogedde ebigambo bingi nnyo n'agaana. Naye yagamba kibe nga bw'ogambye. Kyenva ngamba nti tetukkiriziganya nammwe abagamba nti nno Katonda akuula. Olaba gwe aheebwa. Olaba naawe ojjukira omukazi akuzaalidde omwana. Okujjako ng'ogamba nti Yesu teyali mwana wa Katonda. Ebyafaayo bwe bitugamba tukkiriza. Olaba naawe ojjukira omukazi akuzaalidde omwana n'omuwa ekitiibwa ye Katonda omukyala gwe yatuma omulimu omunene ennyo ogw'okuzaala omulokozi nti yalekaawo. Ne Bikira Maria naye ali eyo mu ttaka alinda olunaku olw'okuzuukira. Abakazi kitugamba Bikira Maria yagenda mu ggulu nga mulamu. Era tubaayo n'olunaku lwa Bikira Maria okusitula ogenda wa mu ggulu. Era nabo ba Veronica tubatuuma amannya gaabwe abaana baffe baani ate era ne mu byafaayo bya church ne tubawa prominence nga begambye nti bw'ogenda e Vatican obasanga nti wano badedicatingirawo Maria Magdalena wano gundi okulaga nti Yesu yayita abasajja 12 naye waliwo n'abakazi abamugobereranga ndowooza era waliwo n'obwana obuto bwamugobereranga. Ekimu ku byensinga okwewuunya Yesu teyalina mizindaalo si ekyo? Tegyaliwo. Kati yayogeranga ati abantu abo bonna ne bawulira. Submission eri submissive ekigambo kya Katonda. Ekyo ndowooza kye kimu ku byamagero bye yakola kye tutayogeranga nako. Ayogera bagambye nti waliwo abantu 4,000 nga tobaze bakyala. Manya abakyala olwo babanga 8. Naye Yesu sebo nga aboogereramu bonna ne bawulira. Oba yali mu nsi ki? Ensi zonna tezaawuliranga. Bannasayansi bagamba nti ebigambo Yesu bye yayogera bikyaliwo mu bbanga. Era ennaku zino bali mu kukola kyuma kyakubirobayo. How possible is it? Genda osome ebitabo naawe. Tugenda for further research. Bola bagamba teri kigambo kyoyogera kirivaawo. Byonna bye wali oyogedde biri awo. Kyova olaba bw'obyogera ng'obikyusa. Osigala oyogera ebigambo bye bimu naye abaakubanga luli mu ngalo kati ne bakasukiramu amayinja. Genda obuuze Big Eye. Oba bucupa? Nnyimba zennyini ze yali ayimba abantu ne bamufuuwa. Yaziyimba ne bamukasukira bucupa. So mbadde njagala kugamba nti nno abantu abakulembera kiseera ekyokuwandiika Bayibuli n'okukulembera amawanga mu budde obwo nga Yesu tanajja be bamu ku bantu abakola ebintu ebyaleeta obulyazaamaanyi obunene eri abakyala. Nga abakyala babbeeyi tugende mu kutondebwa. Katonda awo n'agamba tukole wano omuntu mu ngeri zaffe ne bakwata ettaka ne bavumba ne bakola Adamu. Bagenda okuyizayo bamuteeka mu nnimiro erimu buli kirungi naye basanga munakuwawo ng'alironire. Kakati Katonda yaddayo ne ttiimu n'etuula ey'abasatu. Katonda omwana, Katonda kitaffe ne Katonda omwoyo omutukuvu. Baga nti omuntu nga munakuwavu tikali tumukolera omubeezi. Kakati omubeezi tebaddayo eri. Omubeezi bajjamu ggumba lya Adamu ne bamukola omwo. Mulubirizi. Bwe tulaba njawulo. Omukyala n'omwami. Abasajja bwe babbaluwa yali draft. Anti Katonda yabatonda talina experience mu kutonda bantu. Twali draft. Kati oriyo human being omukyala.
Ngatula abantu buli kaseera Katonda agenda yeeyongera ku level y'okutondera abantu ku level endala. Nti omusajja ttaka, omukazi gumba. Naye ate abaana ba leero omukazi abazaala. So Mukama yatonda omukazi ng'amaze okwekakasiza ddala mu mulimu ogwo ogw'okutonda abantu. With experience. Ng'alabidde ku musajja. Kyova olaba tubasinga mu obulungi. Kyova olaba abakazi basinga abasajja amagezi. Nzikiriza. Ogenda n'olaba gwe mwami aweebwa. Ng'oli awakaawo. N'oyisaawo awo ekiragiro. Musirike taata alaba TV. Taata bw'aba alaba TV. Abantu ebirala byonna birina okuba okukola ki? Okuba. Naye maama abeera afumba amata ng'aweesa omwana nga bw'ayoza engoye ate nga bw'alaba n'emmere y'ekyemisana wali era amata ng'agagoberera ate nga bw'atawulula ensonga gwe tokuba munno ate bw'ayimba akayimba abasajja lwaki temukola kitemwesonyiwa bwenzi agati ate nga bwawulira n'ebiri ku leediyo oyo ye mukazi bwali owuliddeko ngaaga nti baana mwe musirike maama awuliriza leediyo naye ogenda obasanga nga yona babimanyi. So omukyala Katonda yamutonda n'enkizo nene era ekimu ku nsi lwaki ekyali bweti abakyala tebanatwala kifo kyabwe kituufu n'okubanga Katonda yasalawo agabane n'abakyala omulimu gw'okuteeka abantu mu nsi ekyo assignment eyo nkulu nnyo. Kino kiri scientific. Abasajja tasobola concentratinga n'akola ebintu bibiri naye abakazi bakisobola. I agree with you. Yati atere Katonda lwaki olowooza yamala okutonda abakyala n'amaanyi ago gonna ate n'abaga nti abasajja babafuge. Abasimajja kyava. Without control is powerless. Power without control is powerless. Power without control is powerless. Golowooza ku mmotoka ekintu ekisingako ebbeeyi kiziyiza. Kyekimu ku bintu ebitono. Si kyekyo? Kyekimu ku bitono. Era ne wano ndaba ambulances zaffe buli mwezi tuteekamu brakes empya. Niye tuzuula ssente nnyingi nnyo $3,000. Naye ate munnange kyekitwala obulamu. Kyekiyimiriza emmotoka eyo yonna. Nekigitambuza. Emmotoka namba n'amaanyi egenda trailer. Ekiziyiza wepa nekigiyimiriza. Ekyesatu. Power without control. Ekiziyiza it is for control. Si kyekisinga emmotoka ebbeeyi n'omuwendo n'obulungi. Era ddala brakes ezifuga emmotoka si kyekyo bwekiri naye nga zo zirina kyennyo oba akasumuluzo akagitandika. Masanyalaze ogamanyi gamaanyi gasa n'ensozi. ne katono bwe kati Switch ne bajjako ne bazzaako control. Mami wange atera nnyo kibuulira wano abaana baffe. Power without control is powerless. If you want authority, you must learn to work under authority. Bw'obanga oyagala obuyinza olina osooka okweteekateeka okukolera wansi waba obuyinza. Abaganda bagamba mpaawo kitafugwa ne kabaka afugwa kibaale. Teriyo nti kintu kyonna kirina magezi kye batafuga. Teriyo kintu kyonna kyamaanyi ekitafugwa. Omutaka Kibaale yafuga Ssaabasajja Kabaka era omuwaabirayo. Nga nti yagenda yagenda ew'omukulu Kibaale awaabire Kabaka. Ne Namasole. Kabaka bw'agamba nti bakutte gwaheebwa.
omuntu yekka asobola omugambako akugyeko ekibonerezo ekyo Namasole maama we. Ekigambo Namasole kufa abantu ba bulijjo ye Namwandu. So mama wa Kabaka aba Namwandu. Naye so bagamba Namwandu. Ye tumuyita Namasole. So mpawo kitafugwa. Teriyo w'amaanyi atafugwa. Kubanga tosobola kuba n'amaanyi okuggyako ng'oliko abakufuga. Abaana b'abantu baakula. Baagala nnyo okufuga buli kimu bakifuga buli kimu bakifuga. Omuntu n'awalampa enjovu n'agituulako. N'agifuga tugende naye mutwala. Omuntu asobola okuteekaawo empologoma n'agifuga n'agikwata n'emmannyo. Naye mugambe nti weefuge. Ako kabasa. Taata nti ofuga nnyo. Kakati oweereddwa obuyinza weefuge. Olabe byaneekola. Abantu ekintu ekyo baali bakirowoozezaako nti bwe bagamba nti weeyagale. Baba bategeeza do things that show that you love yourself. Absolutely. Abantu abamu tuba omukisa gw'okweyagala ate bo beekyawa bwekyayi. N'anywa walagi, n'asola amazina, n'akola kati ng'ate yalowooza mbu olwo yeeyagala ate nga yeekyayi bwekyayi bambi. Kyekimu n'ekyo. Okwefuga is go govern yourself. Abantu abasingawo bwe balemerwa. Awo bwe balemera. So, kamalirize eyo segimenti nti gye tuze tuyita nga mankind. Omukyala ng'era ab'obuyinza bonna bwe babeera yali targeted for propaganda abuse. Harmful propaganda. N'okubeera cheated. Teriyo wa buyinza gwe batabba. Teriyo muntu afuuse wa kitalo nga tebamusaasaanyaako bigambo bya bulimba. So abakyala nabo ekyo tukisisinkanye. Naye era buvunaanyizibwa bwaffe okwongera maaso okubanja omugabo gwaffe omutuufu. Waliwo progress y'amaanyi mu nsi zonna. Nze ntuuse n'okweraliikirira kati ate nti tufudde. Abasajja abatali b'amagezi nnyo kati be bafuga ensi eno. Ate bwe twagenze ffe okukola emirimu gyabwe ne beeyongerayo nnyo mu bunafu, mu butamanya. Kyekyo si bakitalo. Tolaba babawa omulimu omutono ogw'okufuga abakyala. Kyekyo kyetusobola. Kati balikoze eki? Omukazi azaala omwana n'amukuba wali. Gwe n'okola ki? Nenoonya akasimbi. Akatya? Ak'okumulabirira. N'okukwagala. Omukwano gubeera. Omukyala gw'omubeezaawo ku ssente. Omukyala gw'omubeezaawo ku ssente. Kuba kwagala kwa Katonda. Anti olw'okwagala kwa Katonda gw'oyimirizaawo omukyala omufunira ebyokulya naki. Njagala answer. Gamba yo banene. Ako nkagudde. Banti abakyala tugenda ne tubakolerera kale taata. Nze otinsasulako di ssente z'okufumba. Tugende tubale tulaba asinga otuteekamu. Okufumba yonsa omwana yoza engoyi. Simula ennyumba. Byonna tubireeteko asasula. Gambe esaati njoleza 15,000. Okufumba emmere njafumbira emitwalo 10 omwezi. Ogende ng'osasuza omusajja by'okola. Obuzumu. Obolesa obuzumu kika. Ate kankubuulire abasajja abo boolaba n'obajjako ekyo kigambye eyo gye omanyi batuteerawo nnyo amaanyi ne batutiisa embu bakola nnyo eyo.
naye singa tugamba abantu emirimu gy'omukyala tugimonetizing and qualify them tugiassessing ku ssente mwalitegedde nti temulina nnyo kyemuleeta waka awo mutusase temutuuka waawo. Nze naye nomunange nze gwonyumya naye siri woman activist. Naye weesanga ng'oli siri omu ku bakyala abalwanirira eddembe ly'abakyala siriiko. Ffe tukumanyi. Nze nzikiriza kimu nti buli muntu agwana eddembe lye. Eddembe sintamu ya buugi nti buli muntu ajja aseneko eri lyagende. It isn't born. Era kyova olaba nga Museveni abyawula so that buli omu teryafuna. Lino ddembe ly'abavubuka abo bali awo. Lino ddembe ly'abakadde nabo bali awo. Lino ddembe ly'abaana. Lino ddembe ly'abakyala. Lino ly'abalema. We want respect for human rights. Tetwetaaga kiqualify nga bwendowooza. And that's what should be. Nze bwendi. So era baganda bange abakyala bagamba nnyo Nambooze oyo yagaana otwegatako tali mu activism y'abakyala. Era nze nabagamba ndi mu bakazi abenkana n'abasajja nze siriimu. Waisukkawo. Nze senkana na musajja wange yansinga. Newe betula mu bikolwa. Katonda ye yakimuwa. Mu bigambo. Nga Katonda agamba nti Nambooze amaanyi ago gonna galina bw'anaabula kaafuga tebali muteza bitimba. Owanyi mwami wange lumu nali musaasira nga tenda ze basiremesa biki musajja athimuva engineer nga olabye nze nno nze nkuleetera ebyo byonna obutakola naaba balekeyo sirina mulimu gwange mukama gwe yampa nja kukola omulimu gwange mukama gwe yampa abo balekeyo nze okubeera omwami wa wano. Abantu n'agamba gummalawo sirina na budde bukola birala. Ekyo kyatendo nnyo kubanga baali bamugambye we twali tukola Mukono district nti bw'oba toyawukana na mukazi wo olina omulagira akyuse byayogera oba si ekyo gwoleka omulimu gwaffe. N'agamba kandeka omulimu kubanga byo biri ebibiri sijja sobola bikola ki kubikola. Ekintu ekireeta obulyaz'amaanyi era kye tuteekwa okwogerako kwe kumma abantu opportunities. Mpozi mu nsi yaffe Uganda twagala tugambe nti bano abaana bombi baweereddwa omukisa ogw'okusoma era bombi tubateereddeyo ebyetaago bya kyenkanyi basobole obeera mu ssomero. Kakati abaana abo bagende bavuganye ku bwongo bwabwe engeri gye busobola okukwata ebintu omu asinga omulala. bwe kyali badde naye tekiriwo ennaku zino. Tunuzeeko mu kibuga omanyi abasajja abagagga eyo e Kampala bafudde nnyo. Nadda mu covid eno ewedde naye waliwo omusajja omwe yafa gwe bayita mu Rwanda. Ebintu bye n'abiramira muwala we. Ensi neeyomba. Wali olabyeyo okudda emabega kwonna mu bizinesi za mu Rwanda. Gende wazimu olaba abaana abaasika abalenzi. So the company is no batunda guleda ne batuuka n'okutunda gundi ne kugamba guleda bwezaggwawo ne baleeta abasikuraapu. Nesuka bunamutundiramu babula okwetundiramu n'ebipiira ebikadde taataawo bye yaleka babireeta abatangira ne babitwala abalenzi abakola enguudo. Zimu yasikibwa mutabani we ne mulwana yasikirwa muwala we. Simanyi oba ng'omusika ne mu bizinesi muwala we yakirimu naye okujjako nga bakubikidde nti mulwana yafa kyekyo kyokka. olabayo enjawulo. Yes.
the business ekyaliwo tewali tosobola tuuka ku mata gajjesa nogamba bambi no kati galabe bambi anti nnyinigo yafa. Everything is moving so well. Now you're meaning that we should encourage and empower women. Everybody. See women. Abana baffe bonna tubawe equal opportunities. To appreciating nti kati ate ku kino ono yasinga. Oba mulenzi oba muwala ku kino ekyo yasinga. Tuli wadinga emeriti. Kubanza saagala kukayanira ddembe ly'abakyala. Tulifune ate tutandika okuyimba endubaale y'eddembe ly'abasajja. Nze abasajja abajja wano kati ne baŋŋamba nti omukazi yankubye baweze. Era tunadde ngenda kikubuuzaako kuba batugambako report ya police nti over 2500 abakyala bali mu makomera abatta abasajja baabwe. Abakazi battanya abasajja bayirawo. Bwe tugenda ku bufumbo okufuna abasajja abatta abakazi n'abakazi abatta abasajja osanga kati omuwendo gutandise otweraliikiriza nti ate abakazi abatta babba baabwe bafuuse bangi. So story eno gye tulaba e Kampala simanyi wajjawoyo abakyale manju. No, this is something which is happening in the whole world. Waliwo okumanya okugenze kujja mu nsi. Gamba nga kati bwe tumanyi nti kasiru taba kasiru. Ne ffenna twalinga tukkiriza nti kasiru aba musiru. Si kyekyo? Tulowooza. Era n'olaba n'erinnya ne tumutuuma nti kasiru. Sebunsonyiwa omanyi wano nze sikutama. Nedda maama nkimanyi nafa nti situkiddemu. Ebisajja byampisaamu ekkubo. So kasiru taba musiru. Ekyo tekirina bwe kikwataganira nakubeera kwa Museveni wano. Ebya Nambooze okufuna amabeere simanyi okuzaala abaana okufumbirwa Bakireke nabyo noyagala obibalire Museveni nti yabinkolera. On which ground? Kyogamba nti bw'atali baddewo saalisunye mabeere. It is naturally should be new. N'ebyo ebintu by'omuli abalinga boogera wano nti Uganda kati mulimu leediyo nnyingi ne Somalia naye eriyo leediyo z'FM nnyingi. Nti mu Uganda kati mulimu essimu ne Somalia gye ziri baaba etali bukulembeze. Waliwo ebintu ebiba bizze munnange nga bizze mu nsi. Ng'olina okireka kitame nga bwe kiri. Naye abantu abatamanyi kukulembera bannaabwe ne babyepaatiikako. Nze omu ku bannabyabufuzi gwe nsinga okwewuunya bamuyita Erias Lukwago. Tewabangawo biseera bya mmeeya yenna yali akoze emirimu kwenkana Lukwago. Naye buli kaseera akulaga one wa mazima. Tadda ku bintu bikoleddwa institution n'agamba bibi. Nti yabikoze yeeyimbirire. Ekyokubiri ng'omukulembeze ali concerned nnyo ne bye tutannakola. Okusinga byebakoze eki byebakoze. Naye bannanga abantu bawano n'ennyonyi ne bweyitaana emukono n'eyitawo emirundi mingi nga omukulembeze aga nti ndooza mukirabo. Nnyonyi kati eyo buli ssaawa 3 nali sinnajja kuno kubeera mmeeya wammwe nga tekibaawo. Ne kati buli ssaawa 3 ennyonyi eyo ejja neeyitaawo. Gw'okiyita kyangu nedda ssebo. Oddiisa kwanga. Naye ng'ekintu kyasongako tekirinaako contribution wadde ki wadde akatono. So abakyala olugendo gye tuvudde lubadde luwanvu banyabo. Njagala okwebaza Katonda nti nze nammwe yatutondera mu kiseera kino waakiriko nga tuli waakiriko. Abasajja bwe bakozesa bubi obuyinza bwabwe baatulugunyanga abakyala babasalangako emitwe baabagaananga okulya ebiwooma. Nte jjajjange yali talya nkoko n'amagi naye nga keekyagirya era ate n'atabutuka. So abakyala bavudde wala era naffe leero abaliwo. Naffe era tetunnatuuka
buli mulembe gujja guteekako ettaffaali naye nga kyetusinga okwagala era kyetusaba buli muntu akolerere tulaba nga tuweebwa emikisa egyenkana so sigamba nti nno ffe batuwe enkizo ku bintu bye tutasobola. Kati nga ndaba kisusse omulenzi n'afuna points 10 n'atagenda Makerere ate omuwala afunye 8 n'ekitundu ye n'agenda. Nanti police government jateeka anti gamba nti police ezimu eza emancipation bwe mubaako ebintu bye mukola nti okola affirmative action birina okubeera reviewed at most every 10 years. But it's not renewed. Tosobola gamba ekintu ekya affirmative action nti kigenda kubeera kya lubeerera. Kati nga tulina affirmative action eri abavubuka abantu tebalondanga bavubuka. Kyetwava tuteekawo ebyo ebifo ebitaano eby'abavubuka ku disitulikiti ku magombolola paka mu palamenti. Olwaleero abantu balonda bavubuka bakooye bakadde. Nange wano bantumira mu 52 ne banga Nambooze okaddiye vaayo. So ekitegeeza nti n'abavubuka tebakyali mu buzibu. Absolutely. N'olwekyo eyo ezo siiti ze tuwa abavubuka tulina ozirikoolinga. Tetusobola kubeera mu palamenti ng'erimu abakiikirira abavubuka ne bamu n'abakiikirira abakadde. Kati kikyoba otegeeza nti baba wano ewaffe tusosola ani? Abakadde obawadde affirmative seat. Ani n'abavubuka obawadde affirmative seat. Kati ani abantu gwe batulugunya ku bonna? Palamenti ya Uganda olwaleero ejjudde baana bato. Bato sigamba nti bakama bange mbagambye nti bato in terms of years. Ffe tugenda nitambula mu nsi ez'ebweru. Abantu ne batunula naga nti ono Nambooze ono nti MP ati that age. Nagenda ne kansala wange omu mu kibuga kya Tanzania eky'e Dodoma twali tu benchmarkinga ku kintu kye bagamba ekyokukyusa capital city. Naffe tugambe nti ffe tukiwagire opposition yali eyagala nkole ki research eyo nti tusobola kubanga ffe Kampala twagala mukolako full paper nga twagala evemu white paper ogutya bwe tusobola kugifuula smart city. Ekigambo smart ogiroleko kyogero omanyi kyekitegeeza oba oliko ono omusajja w'e Kampala RCC alowooza mbu smart system mbukwekwera enguudo. Sikwera nguudo. It's a whole concept.